Poliisi enkya ya leero ekoze ekikwekweto ku bagoba ba bodaboda mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ekisannyalaza emirimu gy'abantu abakozesa bodaboda nga bagenda okukola. Mu bitundu nga Bwayiise, Kaleerwe, Wandegeya n'awalala, owa bodaboda abadde talina bisaanyizo nga elementi, pamiti ssaako ne life jacket nga tasala. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weisigire atuwulidde lwaki bakoze ekikwekweto kino. Nga bwe enkola poliisi yeyongera okulaba nti nekola ebikwekweto naddala ku bagoba ba pikipiki bye batunuulira nga bulijjo elementi, omuntu yenna okubeera ku pikipiki alina okuba nga alina elementi nga kw'otadde n'ebisaanyizo ebimukkiriza okuvuga pikipiki nga kw'otadde n'emisolo. So batunuulidde nga kw'otadde n'ezirifulekita era nga bodaboda nyingi okutwalizaamu mu Kampala n'emiriraano ezikwatiddwa naye oluvannyuma lwabo okusasula engassi ziri mu kubaddizibwa nga bwetugenda mu maaso n'okweyongera mu maaso n'ekikwekweto kino. Nga guno si gwe mulundi ogusoose poliisi okuba ng'ekola ekintu bwe kiti. Ku lwa Beg Media ndi Nabakoza Zaituni.